tubeera ku ground okuma abantu baffe twagenda okula nga tula Subaru ezibwatuka ezo kati after naso kufuna information nga lwankubira ti pastor Bugingo bamuse ti bamutiddewa olinga nga manasa na manya yanga afuna esimu endala nti bamutidde ate ku balakata era ntambulirawo kati mutambulirawo tujasanga omwana wa boda akanikira wali eri netumuga mwana gwe kubanga ffe oyo mwana tebaka abantu tebaka bakanika pikipiki wali netusanga tumubuuza nti wali mwana mutabani kyeki abadde wano nti wange tubadde wano naye naffe tubadde tutegedde naye oluvannyuma ennyo lugenza okuwula nti pastor Bugingo badde batta naye driver we bye bamukubye kubanga emoka pastor agivuze kiwanazima n'atwala nki driver we wa Mulago. Okay, bannayuganda mwasuse mutya omwaka guno omupya omwaka gwa 2024 ndamawuli egenze nago muyinza oba mwagategedde katana bagategerako omusumba Alozias Bugingo asimatuse okufa omusumba ono amanyikiddwa nga Kanani oba giyite Prayer Ministries era Bugingo ono mukatambi akatambula kakano ku mutimbagano ayina obubaka bwabadde awa ng'agamba nti waliwo ababadde beesomye okumumiza omusu mu mwaka oguwedde ogwa 2023 bangi abasabye n'ekusaala bangi abasiibye bangi ababitaddemu ne ssente zaabwe nfe ebimu tetubyogera naye tuyita mu bintu bingi n'ogamba naafuuka kaana kato naayogera buli kintu kyonna olaba olukuŋŋaana lwe twakavaamu ng'ennaku za mwezi 24 Novemba kyanyamba nnyo ku luno saakiyitamu nzekka nakiyitamu n'abakadde b'ekkanisa bonna baategeera kyempitamu bulijjo. Omusumba ono w'e Kanani kigambibwa nti ku ssaawa 4:45 yabadde adda waka yabadde yakatuka mu bitundu eby'ennamuŋŋoona nti abaseddeekezi bwe babagwiriddemu olwo ne bakuba amasasi mbu basoose kuba amasasi mu bano ne bayimirira we bayimiridde olwo ekyazzeeko kwe kusindirira emmotoka y'omusumba mwe yabadde amasasi mu kusindirira amasasi awo kigambibwa nti pastor Bugingo n'agwa wansi ne yeekweka wansi mu mitto gy'emmotoka awatuula passenger wansi naye nga ye ddereeva we Muhumuza Richard teyasobodde kubanga asimatuka era we twogerera omulambo gwe guli mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago saako ne pastor Bugingo naye kigambibwa nti yavuze omubiri gw'omugenzi oba okuvuga oyo okulaba nti amuddusa amutwale mu ddwaliro ng'alowooza ayinza okukuba ku matu naye munnange bagenza otuuka mu ddwaliro ery'e Mulago atulaba ku motion media oba ddereeva we Muhumuza Richard nga zembuyaga ezikaza engoye eyabadde amaze okufa omulambo gwajjiddwa ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago ye n'atwalibwa mu ddwaliro okwongera okumwekebejja era okunoonyereza kutandise. Bugingo kigambibwa nti ye teyafunye nnyo obuvune bw'amaanyi era okusinziira ku kiwandiiko kye ndabyeko eky'omwogezi amyuka omwogezi wa poliisi mu kibuga Kampala n'emiriraano Luke atubuulidde nti okunoonyereza kwatandise dda era omubiri gw'omugenzi gwatwaliddwa dda mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago okwekebejjebwa nti ne pastor Bugingo akyaweebwa obujjanjabi. Agambye nti ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa January omwaka 2024 twafunye okutegeezebwako nti pastor Bugingo mu mmotoka number plate eriko Praise God bagamba nti Namuŋŋoona mu zooni ey'okubiri mu bitundu by'e Namuŋŋoona zone 2 Kasubi Rubaga division wano mu Kampala ku junction y'e Bwalakaata okuliraana amayumba ga National Housing. Kigambibwa mubuulizi amanyikiddwa wa House of Prayer Ministry Alozias Bugingo olunaku olwajjo ng'ali ne bodyguard we Muhumuza Richard baalumbiddwa abasendekezi abatannategeerekeka era omusendekezi ono yabadde n'emmundu yawerekezza amasasi emmotoka ye namba Praise God ekyaviiriddeko abantu bano okufuna ebisago eby'amaanyi. Kyomukisa omulungi pastor abadde akyayinamu amaanyi n'avuga emmotoka eno paka ku ddwaliro ekkulu e Mulago naye olwabadde okutuuka bamutegeezezza nti omukuumi we poliisi oluvannyuma lw'obitegeera
twagenza wabadde enjege eno naye tusanga ng'abantu bamaze dda olinyirira wo nga ne Bugingo yabadde yakatuuka awo ne dereva we ne bafuna abaseddeekezi abo basinkanye olwo ne batandika okuba amasasi mu bbanga ekyavuddemu. Kino nno kye kiwandiiko kya poliisi kyefulumiza olunaku olwaleero okuva mu poliisi wali eya CPS mu kibuga Kampala. Luko Wesigira agambye nti baafunyeko amawulire ago era mangu nnyo ne badduka mu kitundu ekyo, era we twogerera abasirikale ba poliisi n'abanoonyereza batuuse dda mu kifo kino okulaba nga bakola okunoonyereza okubuuza abantu ababadde okumpi awo biki gwabadde gutya era byazze bitya, okulaba nga bakola okunoonyereza okwannamadala. Era tutegeezezza nti omubiri gw'omugenzi bodyguard abadde bodyguard oba dereva wa omukulu Musumba Aloysius Bugingo gutwaliddwa mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Agambye bakozesa CCTV kamera zaabwe bamanye abaseddeekezi babaddewa, babadde bavaawa, babadde bambadde batya, okulaba nga bakola okunoonyereza okwannamadala. Era mu ddoboozi lye agamba bw'ati nga n'ebintu ebimu babikutte omuli ebisosonkole, so byaggiddwawo nga bibiri era nga essaawa zino biri mu kwekennenyezebwa nga twagala obategeeza tujja kweyambisa kamera enkese eriwo mu kitundu ekyo okumanya baani ababadde mabega w'ekikolwa kino era bajja banoonyerezebwako bakwatibwe bavunaane ng'amateeka bwe galagira. Twagaliza Pastor Bugingo kusuka embeera gy'alimu era nga tutuuse okusaasira kwaffe ekuwa famire ey'omugenzi Muhumuza Richard mu kaseera kano ke balimu. Awo tutuuseko mu kifo kino awakubiddwa Omusumba Aloysius Bugingo omwafidde ne dereva we oba bodyguard. Abantu batubuulidde nga bwe gwabadde bagamba nti essaawa zaabadde nga 4 n'ekitundu ez'ekiro ne bawulira amasasi nti bo basoose kulowooza nti pikipiki zino ezibwatuka zezaabadde zibwatuka, naye bagenza okuwulira nga amasasi mbw agasoba mu 10 nga gavuga omulundi nga gavuga kumukumu. Awo ne bafunamu ekirowoozo nti gandibanga masasi, era batubuulidde nti ekyekango kyabadde ky'amaanyi mu kitundu kino. Omutujju yadde amulindidde wali kupande kiri kyemmanyi bwe yamaze okumukuba Musumba ye yase wansi wa steering amasasi ne bagafukirira ono gaweza amasasi agasukka ne mu 10 kuba gavuze nnyo banze nagawulidde. Sawa zaadde zolekera okwera sawa nnyo w'ekiro zaadde musawa nga 4 n'eddakiika eyo nga 48 kuba nabadde zenakatuukira awo teyafulumye emmotoka kulw'okutya naye okwokunja ennyo yo omuntu eyamukubye yabadde amulaba nagezaako kuba ampuse yenene eyawo amutomera omutujunduza n'adduka nga kirira wali wansi bayitawo bawalakata wansi awo gayagala mutomera natereeza motoka n'agolola paka Mulago gye yaddusizza oyo bodyguard we gye yafiiridde yageza tuuka Mulago nga bodyguard afudde kukola ki okukanga abagezaako okusemberawo tebatusobola kuyingirira sasi owulidde naye nga mawulire ga nnaku nnyo okuba nti mulimu abaluguzeemu olulamu kugeza nga bodyguard woyo aye n'oludda kyamukisa mulungi nti Omusumba teyalugendeddemu yeevuga yekka era emmotoka ye yagyevugira tatera gaba gyekwatiramu ebiseera ebisinga nga manyi bamuvuze era nga manyi akubye direct ku nnyama nga walaba embeera ya Ichuli nti era olimu naye mukujja kuba direct ku nnyama nga amanyi nti nno bajja kujja bavuga muki muvuge ku side eri kali nono era bwekiro bikibadde ne bakuba enkuba yemu mwajiddewo oba mwalinze era twazitukiddewo olujja okulaba kwa twali tuli kumpi awo wansi awo ku kiti ekyo ekisalamu ekyawo ekivule bwe twabadde awo natwaddewo nemikwano gyaffe twalirewo ne kamiitingi kaffe awo essaawa ezo nnyo kuba situmanyi oba zi AK-47 sizimanyi naye nga gabadde gavuga nnyo amasasi ago. Nganza asabire wa Pastor Bugingo kyenyinza okubaga nti era abantu beyongera okujjewo Omusumba kayina amafuta mangi kubanga taba kubanga badde asinza Mukama bannaye yandibadde saa zino zembuyage ezikaze engoyo okulaba nga oli ajjira mu kaseera kadde amusuubiriramu n'atamusanga wate n'akubamu wala kitegeeza omusajja amafuta gakola. Akaseera mpawuka aga ne poliisi ne bagitemyako
nejja mu kifo kino era netandika okukola okunoonyereza. Bagamba nti omusajja eyakubye bano amasasi yabadde ku bigere era yadduse akwata mu junction eyo gye nkutegeezezza n'abula. Yagenza akuba amasasi nga bw'atiisatiisa olwo nga tayagala abantu bakuŋŋaane mu bungi, era buli omu obwedda bawulira essasi ng'ayingira mu nnyumba ye. Era eddakiika zaayiseewo nga 10 olwo abantu ne batandika okuyaayaana nga bajja balabe ogubadde. Gavumenti batwongeremu obukuumi. Toyinza kugamba nti abantu nga bayinza okubulawo kamera wano ng'ate wabeerawo obumenyi bw'amateeka mungi, basikirawo amasimu, bayolerawo abantu obubaddiya, bakuba abantu ennyondo wano eriya eno bawalakata wano waliwo obumenyi bw'amateeka bungi nnyo. Ng'ava eri kukola pulogulaamu y'omusingi ekiro kasitagimala eno eruutu gy'akozesa ng'agenda ewuwe makage. Kati kubanga tubeera ku ground okuuma abantu baffe, twagenda okula nga tula Subaru ezibwatuka ezo. Kati after naso okufuna information nga lwankubira ti Pr.Bugingo bamuse bamutiddewa olinga nga manasana manya yanga afuna esimu endala nti bamutidde ate kubalakata era ntambulirawo kati mutambulirawo tujasanga omwana wa boda akanikira wali eri netumugaa mwana gwe kubanga ffe oyo mwana teyebaka abantu teyebaka bakanika pikipiki wali netusanga tumubuuza nti owali mwana mutabani kyeki abadde wano nti wange tubadde wano naye naffe tuba tetutegedde naye oluvannyuma ennyo lugenza okuwula nti Pr.Bugingo badde batta naye driver we bye bamukubye kubanga emoka pasta agivuze kiwanazima n'atwala nki driver we wa Mulago amaze okugira n'akulosingawo naye ngera n'akuba amasasi ndowooza kubigere ndowooza nga apeninga koti ekkubo awo newona ffe twagidde wano tubeera wano tuvudde wano saa ndowooza nga 10. Yes we twatuukidde wano nga tewali kintu ekyamazima ekyatukire ku siini ng'abasinga tebaliva eryaweya bo nga bamanyi nti okusobola nga bagamba nti noki yabadde gundi zino zisubalu kati tutwatugire ku siini tetanga okubuuzabuuza ti abadde basse Pr.Bugingo tikofe byali bitya nti webiti embeera netambula awo n'agenda n'agala omutomeramu awo n'akulosi nga wali emundu ye nakka pasi polisi kubanga nze waliwo kati saayi mukama tukola saayi atwalawo nebyokwejira bano yasoose okunkubira nangamba defense waliwo kikonze olwere bukibuyiwe kityo naye nange information nyesoze okufuna bangaye bamukubidde nansana naye olwedde ku siini waali nangamba bakama bange bankubira yoli olwere ku masimu. Pr.Bugingo bwenkutegeezezza ali mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago ng'abasawo bongera okumwekebejja n'okumubudaabuda kubanga embeera eyo gye yayiseemu nzibu nnyo nyini ddala. Twongera okusaasira abakyaki eyo, twongera okusaasira bannayuganda bonna, naye okusinziira ku biriwo mu ggwanga ndowooza lino bwe bulumbaganya obusoose mu mwaka guno gwa 2024 obw'amasasi oba obw'abaseddeekezi nga kinajjukirwa nti omwaka oguwedde byali bingi nnyo. Tujjukira bulungi nnyo omusajja mukulu oba omusajja yali amukozesawo omutimbagano ajjajja Ichuli yakubwa amasasi oyo n'afa, ate n'omukuumi naye n'alumba minisita Engola n'amukuba n'afa, awo gonna amasasi ge twogerako. Ate n'omusirikale wa poliisi n'alumba omuyindi omuwozi w'ensimbi mu kibuga Kampala n'amukuba amasasi n'afa. Jeno Katumba Amala tetusobola kumwerabira naye yasimatuka abaseddeekeza abo. So n'olwekyo ebintu ebikolwa nga bino eby'abaseddeekeza okulumbagana abantu nga bano abakulu mu ggwanga saako n'abantu abatali bamu, ndowooza omwaka guno guno yeno siini oba gwe musango ogusoose okubaawo mu Uganda, naye nga tusaba abasobola okukola kye bakola n'aba byokwenda bakole ekisoboka okunoonyereza n'okulaba nga bakwata ababadde emabega w'ekkobaane lino. Omulambo gw'omugenzi tujja kuba tubategeeza lirwa agenda kuziikibwawa, byonna ojja kuba obifuna ku Motion Media olwa n'akaseera kano era kambasiibule mbagaliza olunaku olungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale magulu nnyondo kyukyuluko mannanta wetwa ekiryo ekimamidde Obuganda